Very much for your support, and we still need more support from you guys, and we are going to prove you wrong that we can do what's better. So, and to the parents, we thank you very much for giving birth to us, because if it wasn't you people, we could haven't been here. Also, thank you to Alex Mkulu, because he made us here. Abantu bogedde ebigambo bingi okulandiza abaana bano obajje mu kuwunya abantu kwe boogera n'okuba nti olunaku lwaliro bambala amasuuti bafunye oluyimba basonja kwebaza tender bridals okubambaza yabawadde amasuuti gano mwali mwambadde ku masuuti so tender bridals mwebale nnyo okuweereza bonna abaana bano babaagala abantu waliwo abalala bagenda obbalita outfits badesigner bangi abasazeewo kubeesimbamu babaagala bambi era munebaliza Abannayuganda babaagadde nnyo bambi so Abannayuganda mbeebaza nnyo mwena abayambye abaana bano nammwe abacriticizing abaana bano njagala mube n'ekisa ana abaana bavudde mu kyalo bye mubajajinga byonna amazina bagenda kukola ge mwagala I got them a trainer so sagala mbajajingise busungu na bukambwe abaana bava mu kyalo tube n'ekisa manya bantu boogera nnyo bange boogera nnyo mulemesa abaana bano nange kenyini ali mu bayamba munnemesa because mwogera ebigambo bingi ne balowooza tolina luyimba olipidde oyagala kukola mawulire badde n'omuwala abadde akola wange kino nakikola for charity because I love kati singa ndipidde oluyimba lwe bakoze fresh kid nandyetaddeko era bakimanyi nabagenda njagala mbakolera ebintu siina kintu kyengenda kukola nga mwendi okujjako nga bo baagadde era nabagambye buli kimu kati nibo bapulaningira ebintu nga seeteeka namu just nkikolera baganda bange bato so tuyiga okuyamba abantu ate mulekerawo okulowooza nti buli ayamba abantu aba alina kyabaagalako kinti abantu kyebalina omumanyi kooki waabwe naye kooki waabwe tali aveere bwati system tagimanyi so nafunye omuntu abakwasaganya in system kooki naye mwali mu picture is part of them but trawe no muntu ngayagala bafuna balina manager agenda ku page yaabwe bagita the real dance school balina emitwalo ebiri egiba followinga banga tono bweri naku bbiri yes kyekyo ojala ba contacts eziriko ne ku page yange contacts za manager waabwe naziteddeko yes njagala okuwebaza agiriko agyekomereko emunyego ya Star TV program wolukoso ku macha mu mbeera eno andire muganda wange Bruno K alina team gyagenda otwanjulira gyafudde ensonga gyanaazizzaako ennaku n'amaziga of course Bruno K nsaba obuze kuba giriko n'abagyekomereko bannange basibu ne banyawo mwebali nnyo kugibeerako manya ndi ddoboozi bamukya Bruno K amalala Bruno Kigundu. Bruno, how do you find these guys? Nero basanga ute nga sinaba introducing. Well, after they were humiliated on TV by a person I called a legend. Okay. Ninumwa because naliko mu situation yaabwe. Okay. Rakwanze wenafuna humiliation nali mukulu I was above 18 years bana bato. Okay. Chanuma nnyo ninsaba ningenda ku social media yange ninsaba bandetera omuntu ina connection ku baana bano abandetera ngenda bateeka mu video yange. Okay. Naye ate bwena kitunula ngamba these kids need more help than just being in a video. Okay. I dedicated myself okubeera big brother waabwe era bakimanyi. Okay. The city manager wa their big brother. Yes. Abantu baleyo mbalabe bobugira ebigambo bingi but I'm just a big brother helping my young brothers. I'm just a big brother helping my young brothers. These kids have a manager when abakwasaganya like professional dance because my dream is to see them shine. Okay. As stars. They are stars right now. They are being talked about. That's what I want for them. I set standards for them. Okay. So nimbakubira nenzizaamu amaanyi Israel yayina essimu by then nemukubira nemugamba muddemu amaanyi nemugamba musobola okujja e Kampala mbalabe nebakkiriza nembasindikira transport they came we met mukujja abantu ne babaagala nnyo nensalawo tugira tusigala ffenna wano nabo because they're in holidays ndi ali muvaaka bano bali mu holidays ngamba tugira tusigalawo around nga mukole ebintu mu Kampala muno to establish your name more nti newembanga oba tugeze travelers nga siriwo njagala basigale nga the real dance crew ekyali strong. First nabafunidde ba trainers bakwano bange abazinyi abakabi Ediwizi Walter Nathan n'abalala bangi ba Valentino they are willing to help these kids teach them more about dance because
dance waabwe balina ebitone naye babulamu because babateeka tebalaba bumuvu obwo nga bana abaana bo so babitandise kati ekirungi nakubira fresh kid nemugamba njagala okoleyo oluyimba ono rapper bano bazinye so nakubira fresh kid nemugamba njagala okoleyo oluyimba n'abaana baganda bo bano abakulu bo nakkiriza manager wa fresh kid yakkiriza MC balina oluyimba balina dutanca ne fresh kid baluyita tuunya baluyita tuunya the next big hit tukutunulia side eno briefly say hi to the viewers n'abatulaba Uganda mwena abaliye kubebaza olw'okuvaayo ne mutujjukira amanya nze Basayirwa Bano employee official outer the Real Dance Crew. Okay, then side eno my brother say hello to the viewers and your names. Hi, Manya Gang Bamta Mwangs Israel from the Real Dance Crew. Okay. Yeah. Mwangs Israel. Yeah. Olimsajja mu Islam. Locally. Okay. Mukama yebazibwe. Amina. Okay. My brother, say hello to the viewers. Hello. To those who are watching me now. My name is David Allen. David Allen. Yeah. From where? From Ginger. From Ginger. Yeah. All of you guys are from Ginger. Yeah, we are from Ginger. How old are you? 17. 17. Yeah. Which class? I'm in senior 2. Senior 2. Yeah. Then this side, how old are you? Israel. 16. 16. Which class? Senior 2. Senior 2. Yeah. My brother is side. Ngenda weza 28 wishira still. Naye mituufu jeziri jazibagambwa. Okay, mumbereyo. Okay, how do you guys connect? Where did you guys get together? Want more connecting? From school, because kusomera ki? Ginger SS. Ginger SS. Yeah, we met from Ginger SS because we had like talent competitions from Ginger SS. That's where we met. We discovered that we have the same talents. Okay. That's where we met. Kati jetwasinkana tugamba akatandikawo ka group kafa katona ako kusinga. Okay, how comes are you from the same region or you just came to the region to study? I just came to this region to see my papa. My papa actually works in Bujagali, and I want him to be respected more. Okay. Yeah, as my father. So let's take a look at the humiliation you got. Chabaisa kuchokuba nakulwaleyo mufunye Bruno K. And how do you meet Bruno K? Bruno K twamusanga ku social media kuba jeri abatugamba nti Bruno K atwetaaga kuba ako ka video ka trending anyo ku social media. Akaka omusajja beyagira mutunya. So ka trending anyo kati Bruno K n'agamba nti njagala sinkana abaana abo. Yeah, abo yaviramu n'agamba nti njabbayamba. Yeah. Okay, Bruno nga tumaliriza abaana bano packaging erabikanga nungi collabos bafunidde abantu boogedde ebigambo bingi obrandiza abaana bano obajje mu kuwunya abantu kwe boogera n'okuba nti olunaku lwaleero bambala amasuuti bafunye oluyimba nja kwebaza tender bridals okubambaza yabawadde amasuuti gano mwali mwambadde ku masuuti Okay. So tender bridals mwebale nnyo okuweereza bonna abaana bano babaagala abantu waliwo abalala bagenda okubalita outfits ba designer bangi abasaze okubeesimbamu babaagala bambi era munebaliza abannayuganda babaagadde nnyo bambi so abannayuganda mbeebaza nnyo mwena abayambye abaana bano nammwe abacriticizing abaana bano njagala mube n'ekisa kana abaana bavudde mu kyalo bye mubajajinga byonna amazina bagenda kukola ge mwagala. I got them a trainer so sagala mbajajingise busungu na bukambwe bana bava mu kyalo tube n'ekisa manya bantu boogera nnyo bange boogera nnyo mulemesa abaana bano nange kenyini ali mu bayamba munnemesa because mwogera ebigambo bingi ne balowooza tolina luyimba olipidde oyagala kukola mawulire badde n'omuwala abadde akola wange kino nakikola for charity because I love kati singa ndipidde oluyimba lwe bakoze fresh kid nandyetaddeko era bakimanyi nabagenda njagala mbakolera ebintu siina kintu kyengenda kukolanga mwendi okujjako nga bo baagadde era nabagambye buli kimu kati nibo baplaningira ebintu nga seeteeka namu just nkikolera baganda bange bato so tuyige okuyamba abantu ate mulekerawo okulowooza nti buli ayamba abantu aba alina kyabaagalako kinti abantu kye balina omumanya. Yes. Okay, nga tudduka lastly your remarks eri bazadde bammwe n'abantu abalaba ntandike nawe omugana wange nzijemalize ne side eri twebaza kusabira kuba n'emikisa okutuuka wano n'abantu ne Katonda
kubanga yasobodde okuconnectinga ku Bruno K katukwasaganya ne manager banayi batulaza omukwano n'abannayuganda mwenna naye mwebala obuyambi bwammwe Tonda okubanga yasobodde okuconnectinga ku Bruno K katukwasaganya ne manager banayi batulaza omukwano n'abannayuganda mwenna naye mwebala obuyambi bwammwe tukulanza Israel side eno bakozesa embeera bannayuganda n'abantu abazadde abali waka bakakula basaawa zino njagala nnyo okutumira nnyo abazadde bange kuba singa kati saa zino siri wano baŋŋamba nti talenti yo njirina kuba naye simanyi nti nsobola zina nebo be bakinteekamu nti osobola zina so njagala beebaza nnyo kuba be banfudde kino kyenyisaazi n'abannayuganda bonna batuyambyeko ku bino bye tutuuseeko ne batugulira engoye ne batuwa perfumes buli kimu abannayuganda mwebale nnyo era temukomanga okwo oyongere okutuyamba. Last words to the fans and the parents out there. To the fans, thank you very much for your support, and we still need more support from you guys, and we are going to prove you wrong that we can do what's better. So, and to the parents, we thank you very much for giving birth to us, because if it wasn't you people, we could haven't been here. Also, thank you to Alex Mkulu, because he made us here. Okay, thank you so much, Bruno. Lastly, Bafunye, because you said you're not the manager. We have a manager. Manager Mr. Bamwita Dean Shams. Baina ne coach waabwe naye coach waabwe tali available but system tagimanyi. So nafunye omuntu abakwasaganya in system. Coach naye mwali mu picture is part of them, but try no muntu ngagala bafuna. Baina manager agenda ku page yaabwe bagita the real dance crew. Baina emitwalo ebiri egiba followinga. Banga tono bweri nakubiri. Yes, kyekyo. Ojala ba contacts eziriko ne ku page yange contacts za manager wawe na ziteddeko. Yes. Okay, tukuyanza nnyo okukwata ku mitendo gino n'okuba nti owanisa bano. Thank you so much Bagude Star TV program Chigunda wetuli awo nkola video mpola bitone bipya bize kusin support mu criticizing embeera wetu laja poni so promoter abe agamba ate mukana Muwanya mu mbeera eno. Thank you so much.